Muganda waffe afudde gwe mbadde nsabira obuyambi. Wenjogerera essaawa zino, Nantongo Doreen is no more. Afudde mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo nnyini ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abanga balungi mikwano gyange mbagamba enkya n'eggulu bw'oba okyali bulungi yisa obugalo mu maaso ogamba alhamdulillahi rabbil alamin ate twongere okwesabira bw'obanga oli bulungi sabirako ne banna abalala babeere mu mbeera ennungi kuba tewaliiwo yakera ku makya kuva waka najja kayagala abeere mu mbeera embi. Muganda waffe oyo bamuyita Nantongo Doreen ng'ali mu ggwanga erya Jordan. Muganda waffe yalwalirayo oba yalwaliddeyo e Jordan si kiseera kiwanvu. Be bano abakyala abaggalirwa e Jordan oluvannyuma lwa Uganda okusazaamu contract ne Jordan olw'ebyo ebyali bigenda mu maaso ndowooza mubimanyi. Namanya gange nze Nantongo Doreen netaaga ku buyambi kubanga embeera entabuseeko embeera eganye netaaga buyambi bannayuganda bannange sisobola yadde okutambula buli kimu basitula obusituzi sisobola yadde kuyimuka sisobola nkwatiriza ekyo kiba kimala. It is so complicated. Etya muganda waffe ono bwe twogerera essaawa zino yazibye omumwa tayogera ali mu mbeera mbi nnyini ddala. Banne bantuukiridde nga basaba obuyambi. Guno omulanga gugenda eri gavumenti yaffe weeyayo abanene weeyayo eno ensonga ebakwatako mwenna abali mu gavumenti abali mu migration mwenna tubasaba bataata mutuyambe buli omu alaba vidiyo eno gyongereyo. Muganda waffe Nantongo banne bamusondera air ticket naye bamumma exit paper. Mukimanyi bulungi nnyo bw'oba weetaba mu ttiimu kutoloka oyita ku police ne bakuteeka ku deportation then nodda e Uganda. Naye muganda waffe ono engeri gyebiri nti Uganda ne Jordan tebakyalina contract kitegeeza nti mu nsi eyo babeerayo mu bumenyi bw'amateeka naye ate bajja bakomawo as usual. Kati essaawa zino bwe tukubira omulanga gavumenti yaffe ekitongole eky'abakozi Ministry of Labour ekya Uganda yenna alaba vidiyo eno mutunulire muganda waffe embeera bambi gy'alimu gwe tambuza vidiyo Kadama etuuke ku buli peegi yonna tusaba tukuba mulanga tusaba buyambi kuba gavumenti ne Ministry of Labour mu bufunze era ye gavumenti bwe muba mwesabye mu kintu kino omwana ono asobola okuddizibweka e Uganda najjanjabibwa n'ayita n'awona embeera gy'ali mu bambi ne bwe twogerera essaawa zino ali mu nnaku ali mu maziga amayitirivu. I'm very sorry and I'm speechless. Ebigambo bimpeddeko. Kitalo nnyo nnyini ddala. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya Nantongo Doreen avudde mu bulamu bw'ensi. Bakadama twesabire ate buli omu agumye munne abafudde. Muganda waffe afudde gwe mbadde nsabira obuyambi. Wenjogerera essaawa zino, Nantongo Doreen is no more. Afudde mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo nnyini ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muganda waffe afiiridde mu ggwanga erya Jordan. Era nja kwongera okuba omulanga ogutakongula nga nsaba gavumenti weeyayo abanene mwenna mutukwasizeeko bambi maama ali mu nnaku empitirivu. Maiti ya muganda waffe ekomewo azikibwe kuba alesse akaana ke kamu bambi. Muganda waffe abadde akozeewo akasente kakatono nnyo kazimbye akayumba ke bambi nga naye yesunga mu guno omwaka gwennyini mu myezi egitali gyawala ng'ali mu nteekateeka bambi eddayo eka naye teri ayina nteekateeka ya muntu. Allah yekka yayina enteekateekayo. Katonda yayina entuuko yo teri agiyina. As we are planning for tomorrow, let us plan for today.
Anything can happen. Katonda asobola okukyusa embeera yonna. Munansonyiwa baganda bange. Nyina obulumi. Oyinza okugamba omwana oyo twayongalimu. Naye olw'okuba nti omulimu gwe tukola gwe gumu, ate ffenna tuli bazadde essaawa yonna embeera ekyuka. Kkiriza ggwe eyeepanka n'odda ku banno n'obavuma n'obayongobeza. Mwambale engatto zange. Nzija wano neeyogera ku bannammwe nti bafudde ne mutandika ne mugamba ffe tunoonya likes. I'm not looking for likes, but tusaba buyambi abanene mwenna maiti ya muganda waffe eddizibwe waka aziikibwe bambi eka ku butaka naye kitalo nnyo nyini ddala. Nantongo Doreen is no. Soba mikwano ngenda sooka okwebaza abawala abadde babeera ne Doreen olw'omulimu gwe mukoze. Bangi bannaffe bafuna obuzibu naddala ng'omwana ali bweru batera okubaddukako ne babaleka mu nnyumba, naye abaana bano babeereddewo Doreen mpaka ku lunaku olw'enkomerero. Ngenda kubeebaza. Doreen abanne bano bagezaako okulaba nti Doreen azzibwa ewaka ng'akyali mulamu. Doreen passport ye abadde agirina era batambudde buli wamu nga baagala Doreen afune visa ne tiketi abenga addayo ewaka, naye nga babagamba buli batuuka nti passport ya Doreen erimu akatonyeze aka red. Simanyi oba kitegeeza ki, naye buli we batambudde balabe nga Doreen adde waka nga babagamba nti passport ye erimu akatonyeze aka red. Kyobala nti Doreen bambi teyasobola kubanga azibwe ewaka. Kwe kusalawo ne bajja ku media ne bateekayo ka vidiyo ako kimwalaba Doreen ng'asaba obuyambi nga banoonya muzira kisayinza okuba ng'ayamba ku Doreen okuzibwa ewaka ajjanjabibwe ekitaasobose. Nategeezeddwa olunaku lw'eggulo ekiro nti Doreen abadde bamutwala mu ddwaliro ennaku zibadde nnya era nga yafudde olunaku lw'eggulo. Bantegeeza nga Doreen yakafa. So tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kisa, naye nga bangambye yayitira mu kampuni ya Horrible mwe yayitira ng'agenda e Jordan gyafiiridde, naye abadde wabweru. Bwe njogera wabweru mukimanyi nti aba ali ku contract, naye omwana bw'atukira okugamba nti agende wabweru oyinza okusanga nga lw'embeera eyamusindiikiriza oba nga yakomplainingako n'atayambibwa n'asalawo abe nga yeeyiiya ataase obulamu. Naye bambi kyekyo ekiriwo, naye ng'abadde wabweru tabadde mu nnyumba ya mukama we nti abadde mu nnyumba ya mukama we nedda, naye ng'abadde wabweru. Naye abaanamu abadde ne Doreen mbeebaza mubeereddewo Doreen. Bangi tulaba nabira abweru bannabwe bwafuna ekizibu bamuddukako ne bamuleka mu nnyumba, naye bano babeereddewo Doreen mpaka ku last moment. Tusaba muzira kisa yenna bambi Doreen maiti ye ezibwe ewaka aziikibwe ku butaka. Ntegeezeddwako nti Doreen talina maama talina taata, naye tuli mugezako okontaktinga omuntu ali e Uganda abadde addukanya ebintu bya Doreen tulabe nga twogera naye tukwasaganyize wamu Doreen abe nga azibwa ewaka. Naye nga kitalo nnyo nnyini ddala. Omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kisa, amusonyiwe byonna ebyamusobako kuba ffenna tusobya.